Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, tubaaniriza bannamawulire olwaleero era tubeebaza olw'okujja okutuusa eddoboozi lyaffe. Olunaku lwaleero tubadde tulina okulonkinga oba okutongoza ekitebe kyaffe ekipya ekya National Unity Platform e Makerere Kavule mu Kawempe. Ngera bwe twabategeezezza mu kuwuliziganya kwaffe ne ku kaadi ez'abayise. Kyanaku nti gavumenti ya Museveni tugenza okukeera olwaleero ku makyanga poliisi n'amagye byetolodde ekitebe kyaffe era twategeezeddwa ababaddewo tibatandise kiro kyajjo ne bagobawo abakozi baffe bonna era kati tebakkiriza muntu yenna kuyingira oba kufuluma kitebe ekyo. Bategeezezza nti batulemesezza okugulawo ekitebe kyaffe kubanga General Museveni naye agenda kubeera mu kitundu n'olw'ensonga eyo tebasobola kutuwa bukuumi bumala. Naye mulabye nti wadde tetwabasabye bukuumi, abasirikale n'abapoliisi batadde ku kitebe kyaffe bangi nnyo okusinga abo abasobola okukuuma Kawempe yonna singa bayetaaga bukuumi. Abasirikale be bamu abalemeddwa okukuuma abantu b'e Kasese oba okukuuma amasomero. Naye ku lw'obulungi n'olw'eddembe ly'abagenyi baffe be twayise, omuli ba ambassadors, omuli ba diplomats, omuli abantu abakulu abakadde, omuli n'abantu betayagala babeere mu busambatuko bwa poliisi ya wano n'amagye, tusazeewo ku lw'obulungi bwabwe ekitebe kyaffe tukironkinge enkya. Era njagala obbategeeza nti ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform ekipya ekiri e Makerere Kavule mu Kawempe December 16 Woman Showgrounds e Lukoko Omuntu pole campaign lwekulwakweraga kwolesa kwepanga n'emmotoka nyingi n'ebyana mu co-drivers city timu Benzi, Mpekoni, Subaru, Makexi bannamasaka abawandikako abazipimpinga zidigi motoka z'empaka Mitsubishi bamakanika ababondi timu Kiseka abasama weyayo bakanala abatunda sipeya lubalusewa Range Rover mujje mwenna ani asinga ekyuma n'ekyana ekibatuka ekinyirira ekyebeeyi 1223 Mitsubishi n'eddigi emitwalo 5 emmotoka ne driver waayo mitwalo 10 tendi miliyoni 2 waliwo neze miliyoni 5 tujukiza bannayuganda okuvuga empola mu biseera bya Krismasi mu pole campaign n'obutavuga nga munywedde ende zinavaamu zakuyamba abavunya accident mu malwaliro ag'enjawulo tosuwa moto parade money mania omwerago gwa ssente ne moto marathon okuvuga empola kilomita 21 mu luseregende lw'emmotoka ensejjeyo lo moto mania ewagidwa Bukende TV kazi ya vichwa ne Bukende Fama.